eno statement eri open, eri public. This is an open statement towards all Ugandans and people who are yearning for change. According to my reliable sources, this week you witnessed the chief mobilizer of NRM Secretariat, Hadija Nansereko, who called herself Nansereko Hadija. She publicly came out and said that she had affairs with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is wrong. That is propaganda and blackmail. But this week I came out and I explained each and everything as the way she requested me to do so. Even today I'm available to add on more information depending on her request. But be aware that so many state-staged ladies, they will come out with such a narrative that they had an affair with the president in Chidam. Which erenyiri omukyalo oyo simanyi mobilizer wa National Advance Movement Nansereko Hadija eyita Namyalo Hadija yajja n'agamba nti president waffe yamuggyako embuzi nenge ekigambo kya buswavu era kyabwete kirijo. Okusinzira ku reliable sources eriya abakazi state beteeseteese mu system ya blackmail eya divide and rule ey'okwona erinnya ly'omukulembeze ng'abadde abikola okwona amanya g'abaamini. Eriya abakazi bateeseteese okujjamu okwekaza ng'abasazi b'ebyayi kugamba nti president yabaagalako oba yalina affairs nabo bajje bakiteeke mu public era bagenda kufuna airplay ku TV ne radio station ne social media platforms zonna. So njagala mbeera aware about that kigenda kujja kuba bagenda kikozesa nnyo mwezi guno ogwokutaano ogw'omukaaga ogw'omusanvu bagenda kikozesa nnyo. Kati saagala mwewuunye just kyenjagala mutegeere nti state ngibeera mu maaso emirundi 10 buli lunaku. Kati kino nyagadde mbawadde reference y'omukyalo no kyeyakoze n'agamba ekigambo ekyo nga kikyamu. Nze n'ansaba nzijje mubuulire nga bwe naliwo nga bamuggyako embuzi nange kye nakoze ne mubuulira paati. Kati ndeesa akatabo k'embuzi akookubiri paati twakatabo k'embuzi abamuggyako embuzi kubanga yanneesabidde saagala kubaga bigambo bino nze talina tteeka mwagenda kunvunaanira. One, nze kyonsaba kyokuwa ninga janzi bw'onsaba olutalo ndukuleetera bw'onsaba information njikuleetera sirina kyeŋŋanira kubanga ku nsi ndi muyise enkya ŋŋenda siriiwo. Kati omukyalo ono yazze n'ayogera ebigambo abiwulidde bulungi nnyo. Ekyankutteko okugamba nti president yamuggyako embuzi ate nze naliwo mubuulira baali embuzi ne ŋŋamba of course ngenda gikubuulira. Najja n'ayogera ebigambo bingi nze sitya bigambo nkuwa facts. Kati nze n'akatabo k'embuzi abaatwala embuzi paati 2 ne mujja kutya. Kati mukyala kambaddire bulungi nnyo mulingo mukyala ono ali questinga sikola information ng'oli taginsabye nga tanneeyitidde wulira. Yagambye bw'ati. Eyanzijjako vagini tenga temumwogerako. Oyagala mutugamba? Kyagulanyi eyanzijjako vagini tenga temumwogerako. Mwogerako mmwe byomumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera. Gwe bagambye neegaana. Twabeeranga wali eri ekamwokya nga ku Mariandi naye owa Antoine. Tebajjanga baba bayaye ba Kyagulanyi biki. Ajja tosooka kuddamu statement eyo. Kati byayogera ndowooza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvayo mu nvume ye njagala lumbu ye ova yogera omutuufu eyanzija ku virginity. Tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo. Gwe yogera ebituufu nti Kyagulanyi yejjako Namyalo virginity. Kyonsaba kyenkuwa. Tugenda tutandikira eno bulungi nnyo eri paati mwagiwulidde. Kati nze omanyi sitta kibe nga sina kikenenya ndusu. Taata we kennyini yababuulidde isitole w'omukyalo ono kati kansoke mbowe taata we ng'akonfamiga part of the information gye nabawa luli nga nsoma akatabo k'embuzi. Kati ne taata we kansoke akonfamigeko mugenda kuwuliramu amannya ge nayogerako ne ge ŋŋenda okuleeta olwaleero mu katabo k'embuzi. Ono kitaawe. Tulamu katono n'afuna abbe mukwaya n'amuwasa wamala okumuwasa n'abeera naye nga yampangisira ennyumba yakola ki buli kimu n'amunyanja bakoze nika bakoze eki ne batabuka n'afuna Muzaffaru mutabani wa Ndondo n'azaalayo omwana yali omwana yali musini afiri muzzukulu wange kati yabiriwa yakukunangeri yabisomanga kiro munzikiza. Kati muzeeyi gwokola ki mu biseera obeerawo otya muzeeyi? Wano wenjagala wano. Tulamu katono n'afuna abbe mukwaya n'amuwasa
wamala okumuwasa n'abeera naye nga yampangisira ennyumba yakolaki buli kimu n'amunyanja bakoze ndika bakoze eki ne batabuka n'afuna Muzaffaru mutabani wa Ndondo n'azaalayo omwana era omwana yali musenior 3 muzzukulu wange kati lwaliyabirwa ye party ya information gye nabawadde kati omukyalo ono kansoke nsoma akatabo kak'embuzi ne reference nga weeziri kansoke mbaweeko bulungi wano kuba leero nnalonde ku bifaananyi nze kasi tonsaba nga nkuwa kyoyagala ye kennyini ajja kujja bamuwulire ebisigadde ku kyayagala. Mukyala Nansereko Hadija wangamba munnange ndeeta akatabo ko ak'embuzi abaagirya. 1. Njala public etegerete omukyalo alina amaka emukono wabula ekiswaza omugagga kwe kutana k'entula ng'atabadde yeesoma nti alya nnyo ennyama. Ku kyalo kwe yagula poloti y'ettaka oba poloti kwaliko oluzzi omukukyalo ono bamukwata lubona ng'anaabira mu luzzi. Omukyalo bamukwata lubona ng'anaabira mu luzzi emukono ku kyalo kwawangaalira. Bamukwata lubona ng'anaaba abaali bazze okukima amazzi ng'anaaba bute buswa emukono abali emukono mujja kunjulira ku kyalo ekyo kyalo nja kibaleetera olunaku olulala. Omukyalo ono ku lukalala lwabo nga muzeeyi babagambye Muzaffaru ye musajja omu ku baali bawasizza omukyalo ono wabula Muzaffaru yalemwa obwenzi bwa Nansereko Hadija oba gwe muyita Namyalo Hadija era n'amugoba nga nina bugisimufungizi yamugobera luddawa wuliriza bulungi nnyo. Muzaffaru wamala okuwasa Hadija ne bazaala n'omwana kati akulidde emyaka. Muzaffaru yatandika okuwulira nti mukyala we ayenda oyo Hadija Namyalo Nansereko n'atandika omulinnya akagere era yamusanga mu bitundu by'Ekansanga mu dancing hall gye bamusanga mweze muyita loogi era n'abakwata lubonda n'amusikako essimu era awo yaliko ne MP omu gwe bayita Mukwaya eyali amudeddeza ebiseera ebyo. Oyo musajja Muzaffaru yakwata Namyalo ne MP gwe bayita Mukwaya era yamukwata lubona nga bagenda kuyasa empiki n'amuggyako essimu. Mu kumuggyako essimu Muzaffaru agenda okubikkula essimu nga buli nnamba y'omukulu mu gavumenti mu NRM ogibikula ng'erimu message eziraga laavu esukka n'eyabikira Maria. Wabula Muzaffaru okugwawo ekigo yasangamu ebikolwa ebizibu nnyo nga biraga nti Kisawuvuga y'omu ku baavuga embuzi ya Namyalo n'agitwala n'agijjako omugwa n'agirekera nnyiniyo era akyatambula nayo. Muzaffaru mugatteeko MP Mukwaya olwo bamukwata 100 Ekansanga ng'ali naye bagenda kwesa mpiki. Then olyoka ogatteko Kisawuvuga Jeno Salimu Sale akandonaho naye yaliya. Muzaffaru yali husband yamuzaalamu omwana naye yali nnyiniye. Era okuva ku olwo omusajja n'agamba Nansereko nti owaaye omusajja gw'omanyi gwe bakyusa omusaayi nga bakyusa oyo w'emmotoka naye munnange wamuwa embuzi nga omanyi omuntu bwe yeekaza omukyalo ne yeekaza namuga tebikwatako nze nkola byange binnyumira genda okola ebyo nziriza essimu yange. Omukyala bw'atu n'ayogera n'agenda mu famire aloopeyo naye nga gw'aloopa mu kukalu wajjo tamanyi muntu musenzi. Oyo mutegedde awo nsomyewo babiri. Kuliko musajja mukulu eyagenze najjanjabibwa e Germany emyezi 6 n'amala n'akomawo n'azimba church. Mumutegedde message bazinzigyeko ne namba sikyaziraba nenze njabbawo information. Kuliko musajja mukulu eyagenze e Germany bamujjanja emyezi 6 n'akomawo n'azimba church gumuyita Samu Kuteesa Kahamba naye yaliya yomu kubaali embuzi ya Namyalo. Gwa lusaba nze njadde kuleetera mpaka ku mulyango. Samu Kuteesa mutegedde Salimu Sale mutegedde. Tugenze mu maaso political warfare zino kasito zinumbiramu bowedde. Tugenze ku Garrison Wabuyi gwe mmanyi Gravity omutujju naye yali yomu kubaali embuzi. Garrison Wabuyi Gravity omutujju yomu kubaali embuzi. Tugenze ku Yasini Mukasa gwe mmanyi nga liri puzzle naye yali embuzi. Bande basobola kwegaana. Naye naye yali embuzi yoyo. Tugenze mu bantu abalala.
mu 2003 omukyalo ono era yayanjula sentamu gwe yakubanga abantu ebibajjo n'abaga nti omwami ono abeera mu America Boston era musajja mugagga wabula kigenda okuzuuka nga Boston maani ono sentamu tabeeranko mu America musajja musawo muganda mu bitundu by'emukono era tebaamalawo bbanga ddene lwakuba yamuzaalamu omwana kigenda okuzuuka nga musajja ono musajja musawo muganda era bayawukana bubi nnyo era ekyavaamu ng'okozesa state machinery kyagenda okuzuuka ng'era omwami omukyalo ono yali emabega n'akwata omusajja ono n'amusiba eruzira gyali essaawa zino ku biragiro by'omukyalo ono n'asereko Adija mwene muwandiika tugenze mu maaso kuliko omukulu gwe bayita Tanura Brian naye yalya kuliko omukulu gwe bayita Buyinza ono wa PPG naye akola mu security operation oba security agency za Museveni naye yalya kuliko Haji Musa Muyingo Sebandeke ono chairman w'ekatale Mayanja zone Chikajjo wadi parish Kyengera town council Wakiso district naye yalya kati eyo yemuko kabaro eyatwala embuzi y'omukyalo oyo kati omukyalo ono yalowooza nti asobola okwefuula omutuufu essaawa yonna ono Tanura Brian oyo naye yalya go ansabye mbakuleetere oyo Tanura Brian naye yakola ki oye mufunyeko footage we oyo naye yalya omula bulungi nnyo oyo naye yalya footage wuyo mulina omula bulungi nnyo oyo yalya ono Buyinza owa Pigigi oyo naye yalya mmanyire kuno kwali information agenda gifuna go wansaba akatabo k'embuzi nkakusomera oyo naye yalya mpulya bulungi oyo naye yalya go walutinkudde eno political warfare bw'ogigendamu empolo oyinza ogweddalu oyo naye yalya kati ono ye yamuwasa gwe yali agamba ava Boston oyo yali amuwasiza n'amugoba oluvannyuma gwe gati yali ava Boston kumbe musajja musawo muganda yo yennyini n'abalala kati mukyala gwe wuuyaawo kamubalage wano kubanga n'omusajja naye entunula emalamu amaanyi wuuyo entunula ekola ki emalamu amaanyi oyo naye y'omukubbo kati ng'oyagala okumanya lumbu y'omutuufu yaani ddamu olumbe Kyagulanyi olumbe National Platform ngenda kuleeta ba surprise public figures nga n'emmengo we bali ojja kutya nze saagala biteredde entalo za meeze ziriko ebyebbeeyi byenjagala nnyinyi ziyiike njagala oddemu omanyire Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyire National Platform ngenda kuyiwa emmeeza ngikubeko buli kimu kyonna ekyetaagisa kubanga n'obujulizi mbulina gwe ddamu onyenye emmeeza kwata yogera ebigambo bya NRM muwana mukamaawo mukole project zammwe za NRM sikuyinaako buzibu era olwaliro wenkomye okwogerako nga nsomya akatabo page eyokusatu koddamu okumanyira Kyagulanyi n'omanyira National Platform ngenda n'abali emmengo nja boogera n'abali mu gavumenti abanene ngenda boogera njogeddeko bokka nina bangi wagambe sime gwosinga okwasama mu Kampala biki sirina buzibu gwe yasama ne gwe wansabye akatabo k'embuzi nkakusomere bulungi abaagirya mboogedde bulungi nnyo kati ddamu oddemu oleekaane ng'oyogera ebigambo ebyo ojja kuwulira nze sirina buzibu naawe akatabo k'embuzi nkakomezzaawo olwaleero kubanga nze nkwata olutalo nendutusako mututuusa nendikomekereza kati nkyaluwumulizzaamu awo koddamu okwogera ebigambo ebikyamu ku Kyagulanyi nentuukatuuka ntandikira Mmengo
ntandikira Mengo koddamu akatabo k'embuzi nkatandikira Mengo kajja tuwa nawe Mengo bonna basinga obungi ekyo kyonki gambira ngo budde bukyali saagala kulwisa nkutegeezezza ng'oddiramu n'okola amanyanga go no yogera ebirungi bya NRM Museveni byakoledde abantu va ku Kyagulanyi va ku national platform tetuyira buzibu naawe akatabo k'embuzi nkayimirizaamu olwaleero until further notice woddiramu akatabo k'embuzi nga nkagula naye kuolwo nja kukagulira Mengo wentandikira mpoze Mengo kansooka ensomeyo omu Ssentebe wa Buganda tujinyage mu mumanyi bulungi nyo wandiikawo erinnya lya Ssentebe wa Buganda tujinyage kandi mu bamanyi abantu abo ani amanyi Ssentebe wa Buganda tujinyage wandiikawo erinnya Ssentebe wa Buganda tujinyage mu muwandiikaawo naye yalya mbawaddeko just Puriambo mukatabo kemme bwana bazze akatabo kemmenga k'embuzi nja kasome muwandiikaawo Ssentebe wa Buganda tujinyage Tumanyi Ssentebe wa Buganda tujinyage Niddakiika ntono nnyo obudde butono Ssentebe wa Buganda tujinyage temumumanyi si Ssalonga Mulengejja Ssentebe wa Buganda tujinyage bamuyita Kiyimba Freeman Ssentebe wa Buganda bamuyita Kiyimba Freeman unamumanyi Kiyimba Freeman ono mukyalina Suyuni yamumanyi bamuyita Kiyimba Freeman naye yalya kati mu Bulange Mmenga akatabo k'embuzi katandikira kwoyo kajja kwetola mujja kuwulira ekinaafa mu bintu ebyo kati bwe ddamu oleekaane ng'oyogerera Kyagulanyi mafuukula agatali matuufu nammwe mwenna abakazi abeebuzaabuza sitete ya paradings nga muli mu psychological warfare tactics akatabo k'embuzi nja kukagulira Mengo mbabuuliddeko omu si bwe kiri nti ye kati awo katuveewo era nfundikiddewo kati njagala